sigenda kuvaawo lwa nsonga zinammanga basizaamu ekivulu kya ifre ne tubaloopa balina okusasula ssente zaakyo twabasaba bukadde 100 ebintu byaffe ne bibula sisobola kuvaawo mu kifo kino oba bajja kukola kibajja ekirina bakimole ensonga ziri ku poliisi era mbatwala mu kooti abantu abo saagala kuddamu okolagana nabo kubanga si batuufu byebakola abantu abo beefuula amazzi bagakubisamu emirundi 2 amasanyalaze bagakubisamu emirundi 2 Season eyokubiri kubaso grounds kuidide hadidi ebisolo tugenda kuba tuli ebinyamanyama ngeno wetunyumira comedy wesoyisoyi season eyokubiri yamawrana ne rain okuyinga emitwalo 2 VIP emitwalo 5 ate meza emitwalo 5 abarikiddwako big size baby call Spice Dana King Saha Livingston Hajaruna Mbiru Samathes Walukaga niba comedians bonna kakubira mukaga July balichengera Rose Gardens 17 July sama Gardens mukono kati awo bajja kubasinziira okwo ne basazaamu ekikulu kya event tulina kumala bawa ssente ne batugamba tulina okusooka okusaba olukusa nga tugenda teekawo ekivulu bo tebakimanyi ne batandikira okuva olwo nange saasirika ensonga lwaki bino bino bigenda maaso naye nze kyendowooza nti ekimu ku biyingo bya kukizimbe abantu batwakomplaininga ebbanga ddene amasanyalaze mabi gookya ebintu ngenda balambuza gookya ebintu amazzi ganjala buli wamu banvuna n'okussaawo ebintu bwebiti ekifo kino kiri open bwubanga okuteekawo restaurant kyonna kyolina okuteekawo olina okumakinga sure ati abantu balina shelter balina banatuula bo tebabitaddeewo kati lwaki babinsaba lwaki babiŋŋaana nze okubiteekawo tenti eziriwo zange bino byonna esente zange ate nga mmala kubagamba kubanga mukulu Andrew akolanga engineer namugamba tugenda kussaawooko akantu abantu basobole okutuulamu baliremu ennene Andrew n'aŋŋamba ntisooke naye kampeerizeeko ku simu yange kyegimugenda tukawo kinaafaanana kwali agenze bomba netukikola netukamuweereza nagamba etusooke mugende mu maaso agenda okujja tumaze okukateekawo nagamba bosa ate manyi akantu katono kinene bwe kiti so zezimu ku nsonga ezitogoba mu kifo kino naye nga tewaliwo kyanjawulo nti oba batubanja abantu abo tebatubanja yadde 10 twabasasula Bosa ekigambibwa nti wagenze ku poliisi n'oloopa era oyagala $3 kituufu si kituufu kaakati bwe bajja okutugulirawo wano twasange olukufu lyaffe mu mmenya nga ne ofiisi yaffe bagiggulawo ne bajjamu zi hard disk ne bajjamu ne cameras ne computers kati ensonga eba esusse bwe tugisuubira kubanga mu kugulawo bayita LC gye bayita yaliwo ne baggulawo bwe byatuukawoko LC banne ate kino kisusse kya poliisi si kyaffe nalina okugenda ku poliisi njogera ensonga zange binagenda ku poliisi ne bajja ne bababuuza kuba baali batuwaddewo tubyazeeko bwennyini abannamulondo twabyazibakoko obutebe 15 okwongereza ku zaffe zetwalina kati wetumala okutubeyazikako kuba twava lusaawa 6 ku makya ne baggalawo twala 6 gwakyo ku makya ne baggalawo bwe baggalawo fe tugenda okujja ku makya enkeera manya kutugenda okujja after 17 days zebamala nga baggaddewo ng'entebe zaabwe bazijjamu ne bazitwala ne tubabuuza kyejja kityamu tubuuli bakiri beekiti kakati ebintu tubimanyiiko ogenda okazaakaza omulenzi oledi entebe yajja nazijjamu basikaali bamukolera abantu bonna poliisi nebakwata era basula ku poliisi ennaku eziweredde nga bali ku nsonga eyo ne bawa bondi ne bavaayo kitegeeza nti ekyantula ku poliisi waliwo omusango hadisiki nye tuzirabako mulimu waaka waffe kwaffe tuli bantu waaka filimi zezimugulu mirimu gyaffe tulina emikolo gy'abantu bingi cameras zaffe kwa tuli bantu ba cameras tuziteeka mu kayumba kakatoza kufulumini ne computers laptops n'ebbiri ebintu bibatwala bibalirwamu ssente mmeka neetaaga kugattamu okwo naye nga bingi kuba ssente kamera zose za bbeeyi naye ebibeerako ebeera mu hard disk kyekikulu content ekifo kino twajja wano 2016 mu kujja no 2016 tebatubbangako gyaffe tulina security yaffe kubanga tulina abaana abasula wano bali 5 abalongoosa abafumba emmere kuba tulina restaurant kati ekifo kyaffe tukyesiga ffe tebatubbangako wano kubanga abaana babeerawo abafumba naye kasita bajja ne babafulumya ne bamala ennaku 17 nga waggale balina control y'ekifo batubira naye nga ebbanga lyonna tebatubbanga Namulondo egamba nti ekubanja $11,000 Namulondo gamba nti manja $11,000 mu kusooka yagamba zaali 8
nezikuza paka mu 14 simanyi lwaki bakibala bwe bati bo benyini bangamba nsasula ukola payment plan ya sente obukadde 8 nze nakola ya 10 kubanga njala kuteeka mu okuna era nenzibawo mala okuzibawo zimba kola zino zembalaza mala okuzibawo ne bangamba atwabala bubi tukubanja milioni zendala 8 omwana mitale kye kyogera nakidda mu maaso ga mukama we omutala kale bwakiddamu era tubawandiikira ebbaluwa eno nga tubagamba bannange kijja kitya okuba nti mutubanja sente ezira mwazirabira mutya era mwabala mutya bwe buti yebbaluwa eno so naye nga kyekakasa obulungi nti abantu abo banoonya kwekwasa bwekwasa oba kifo baagala kifunyamu omuntu mulala tetulina busobozi ndowooza bubagaana nga landiroodi okukosa banaabanyige naye tibajja tufiiriza Bossa Omuliro egamba nti nno kubanga lino lyonna lyonna lyomazeewo ne bw'okola tebagenda kukusonyiwa paka nga weetonda libedde okwetonda lwaki baagala neetonda nkoze eki Bono n'erinnya lyawe kati siina linnya linali mbonone kati ani yanzigalira nganda mulondo yanzigalira wani yaba yanzigalirawo bolanga babadde bakuuma ekifo kino okumala ennaku 17 olwo ngambe nti ani abadde akikuuma bwe nga ebintu ebibuze ngambe nti ani abibaddeko n'obuvunaanyizibwa kati asimanyi lwaki baagala neetonde si kino kyokka ekizimbe naye n'ebizimbe by'obwakabaka byonna bye bamanaginga tokkirizibwa kuddamu kupangisaako nedda nange saagala kuddamu okukolagana nabo kubanga si batuufu byebakola abantu abo beefuula amazzi bagakubisamu emirundi 2 amasanyalaze bagakubisamu emirundi 2 ekizimbe kino nga bwokiraba kizimbe kirungi kizimbe kya kabaka kirina parking kirina security kiri ewantu ewalungi nze ndowooza buli muntu yenna akola business yandibaleetaga ekizimbe kifaananga kino naye lwaki tekiriiko bantu abantu abajjako bali miliyoni batamba ne bagenda si lwakuba nti sente ziba zibabuze naye enkola ya management nfu bo bagamba nti parking yokka ya sente nnyingi parking ndazo nazitulabika oyingira osasula 10 oba 2 obeeramu paka lw'onaafuluma olusiku lunaku lulamba kwandika lisiti neekera n'olweggulo n'okubawo n'osigala ng'okyakoseza naye waneeno bakusasula pa hour 2 kati 3 kati 4 paka sente zigenda nga zikola njagala mutegeere bizinesi bwetu bwebanga olina restaurant wano kizibu nnyo ogamba nti omuntu agenda kujja wano ali emmere yakanaana ate afume wansi asasule akakaaga mu ndowooza yolowooza Buganda yakola ensobi okuwa bannamulondo investment okukwataganya ebibi nenda Buganda yakola nsobi okuwa abantu abo omulimu naye abantu tebamanya mulimu gwe bayingiddemu nekigutegeeza kubanga omuntu amanyi omulimu ogwo kyekutegeeza ndibadde takola bintu bifaanana bwe biti nze bwe ndowooza Bossa tubadde mu meeting council wa Namulondo atugambye nti saawa eno trespassing kakati tokkirizibwa ku kizimbe kino wadde eddakiika n'emu tolina kubeera ng'okolerawo kati infact atugambye ennaku 7 ze yampa ne bwe ziba ziba tezirina kutuuka kuggwawo bavuzeeko ennaku 7 ziba tezirina kutuuka kuggwawo ekirala ndi mu kifo kyani kino kifo kisasula tebammanyi mulimu ebintu byange kati ndowooza nti Namulondo esiiza ekifaananyi ekibi bakama baayo kubanga abantu batya buti kwogera bwe nawandiika ebbaluwa emmenge ebaloopa abantu abo kubanga nabagezaako babula ebizibu byange ne bagaana okunyamba be bantu abasobola okujja ku ssaawa 6 ng'emmere eyidde abantu balina mu kulya mina bagamba mufulume tuggalawo lwaki tutaddeko ssaawa ndi aleekaanira apangisa abalala nekya bizinesi yange waneeno tutekerawo birthdays tutekerawo baby shower tutekerawo mbaga ye nekya bizinesi katusobola kuŋŋamba ti ate ogale okubanga oludde ebintu nga bikola ki nga bireekaana abantu bagamba ndowooza nti abantu abali mu bizinesi ng'eno abannamulondo bandibadde bategeera nnyo okupangisa nebyajjamu ssente ne basobola okukwatagana bagamba nti obadde ojja osasula bubi era nga bakugobako n'okugobako era neweetondako n'okwetondako seetondangako ebbaluwa ngiina wano kituufu ekyokusasula bubi kyajja mu biseera bya covid mu covid abantu batusalirako obusalizi ku ssente naye tebatusonyiwa batusalirako obusalizi ku ssente batusonyiwa era sinitusasula zebatugamba naye ekyo nga kiwedde ekyokusasula obubi kisoboka naye tekitegeeza nti omuntu byatusasudde bwe mba nga mbadde okuva 2019 okuva 2016 mbaddewo ngaali ansasula sibeera kutali mwezi nagumu bwe nali maze nga sasudde so sirowooza nti
kyeboogera kyekituufu. byonna byokola oli mu kwekwasa jasi kwekwasa linnya lya Evelyn Love oli mu kwekwatira ebisubi. Bakati nze sigenda kuvaawo lwa nsonga zinawammanga. Baasazaamu ekivulu kya Evelyn ne tubaloopa balina okusasula ssente zaakyo. Twabasaba kati 10. Ebintu byaffe ne bibula sisobola kuvaawo mu kifo kino oba bajja kukola kibajja ekinga bakikole. Ensonga ziri ku poliisi era mbatwala mu kkooti abantu abo. Ebbaluwa eno mugiraba bwe bangobanga ennaku z'omwezi bangobanga ennaku ezo nga 21 before bampandikira ebbaluwa engoba mu kifo kino nga beekwasa munoonyeloonye toilets simanyi sigalangi etali ntuufu oba kyekirala obusonga nga bwakito nnyo anazimbako structures zino zensonga ezangubya ku kifo nembagamba ogamba ng'ojja okola ebivulu ebyenjawulo nga tobategeezezza. sina bategeeza lwaki mbategeeza ekifo bakimpa nembagamba ngenda kukolerako events shows mbaga ate lwaki mbategeeza kukola ki siriwa commissions nebbaluwa gye nali mbaddamu mu kirabo bwe nkibaddamu ne bagamba nti kwanze nabaddamu ne bagamba mumpadde ennaku 2 okuva mu kifo kino n'olw'ebintu byenirako nakinange ekifo nkikooye kanveewo mu mwezi gumu n'ekitundu ne bampita ne tutuula nabo mu meeting ne bagamba kale ebintu biveeko bibadde bya busungu tugende mu maaso. Ebbaluwa yiino nga 27 October 2020 kati Bossa Omuliro bagamba nti wasemba sasula mu February oyinza kyogerako kakati bwe mbanga nasemba kusasula mu February ekyaliwo before nti baali bammanyi kubanga baŋŋamba mu gwakusatunganya tisubayi tukubanja $8,000,000 nkugambye nensasula wakati ogwokusatu n'ogwokuna tekunaggwako nenzibawo n'essaawa ya leero tulina receipts eziraga nti nabawa ssente ne mugwokuna kati ate okusasula mu office nkyamu bo bennyini abantu abo mukusooka batusasula mu banka naye banka zalemererwa ndooza lwa parking nezigenda banka zongeza bwe zimala okulemererwa batugamba sente muzitwenga mu cash ebiziba mu cash. ono abadde alina ekibuuzo oli otya ng'oli mukwanagana bwakabaka ate ng'oli musajja muganda ate Milton ye kansu omukulu ambuuza nti owulira otya ng'olwanagana n'obwakabaka ng'ate oli muganda ate ndi muganda ekisookera ddala sirwanagana bwakabaka nwanirira ddembe lyange ku kitongole ekimu ekyobwakabaka nwanirira ddembe lyange siina bwakabaka kuba nange ndi musajja muganda ate awo obwakabaka bwange ekitiibwa era mmanyire ekifo kyendimu kya bwakabaka sisobola kulwanagana na bwakabaka.